Endwadde ezeekuusa ku mutima omuli okubaamu ebituli, obusuwa obutono n'endala zifuuse baana baliwo ensangi zino naddala mu baana bato. Dr. Lubega Sulaiman Kadunabbi, omukugu mu ndwadde zino, aliko obubonero bw'alambulula omuzadde bw'ayinza okulabirako omwana we singa aba alina obuzibu buno. Naye nno waliwo obubonero obw'enkukunala nti omuntu ne bw'aba tayogera kiyinza okuyamba okumanya nti mulwadde wa mutima nga ku bwo akakulu kussa bubi omwana okuziira. Abazadde bonna beetegereza abaana baabwe nga bali bwereere oba banaaza oba beebase oba kiba beetegereza nnyo. Kale nno bw'oba olina enzisa gy'omanyiiridde oyinza okulaba nti omwana tassa nga bulijjo bw'abadde assa. Bw'oba obatunudde oluusi mu kifuba, maama ayinza okwegendereza nti omwana bw'abassa ekifuba kiyingira munda. Omwana buli bw'abassa ng'ekifuba kiyingira munda. Ekyokussa nno kabonero kakulu. Nalwadde Arrest omutuuze w'e Kawoko Kyaziiza ekisanga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi yalaaja n'olw'omulongo we Wasolola ensobe emyaka 4 atawanyizibwa ekituli ku mutima. Ono ng'azze ku kitebe kya Vision Group ategeezezza nti omulongo we yazaalibwa n'ekituli ku mutima nga bamutwalako mu ddwaliro e Mulago ne bamutegeeza nga bw'alina okulongoosebwa. Ne bamuteeka mu katiivu ne baŋŋamba alina ekituli ku mutima naye kigazi nnyo era bantadde ku ddagala n'omusiwo ogutwala omusaayi ku mutima mufunda nnyo ekyo kyakukwatiridde. Anoonye obukadde 2,63 okwongereza ku ezo abazirakisa bagenda okumuyambako ze bamusuubiza. Kati ne baŋŋamba waswa bagenda mujjanjabisa obukadde 6 bamutwalira obukadde 6 nga bbo ekitongole ekiyamba ku baana abato. Kati nze ne baŋŋamba noonye obukadde 4 mu emitwalo 63 naye nga sirinawo yadde nga 11.